Bakasitoma bange mwena abatulaba era abatufollowinga amanya yenze Jjajjanzeera Ssaalongo owanzeera Properties oba owanzeera Property Agency. Olwaleero njizo banjulira kakaawa kano. Twakolayo kakaawa okalaba nkatambula ku mutimbagano bakayita Nzeera Coffee. Tutunda ettaka, tutunda ebibanja, naye kaawa ono ali part of our company. So, naddala abavubuka abali myaka 18 babuulira ekyama ekiri mu kaawa. Abantu abakulu nammwe abali myaka 45 paka ku myaka 9. Zino mwanyi zaffe. Tutuukirize omulanga gwa Katikkiro, emwanyi tuzirime, ate tuzinywe, ate tuzigaaye. Omuvubuka oyagala kugolola misuwa, oyagala kubeera solid, weeyune mwanyi zaffe. Emwanyi eno temuliimu flavor yonna, temuliimu kintu kyonna, wabula mwanyi zaffe ezaffe nakabala. Twakolayo kakaawa kano mukettanire, ate kagulika. Tekayinza kulemesa ku savinga ssente zigula ttaka. Kakaawa kagulika, kano ka 15,000, osobola okanywera emyezi 2 oba osavinze. Kano ka 25,000, package eno eba ya mitwalo, ngisuubuza by the way, ngisuubuza emitwalo 2. Osobola okungulako ettaka nenkuwa package namba. So mbategeeza nti Essekanyonyi weekali, Emityana weekali, Empirigwe weekali, Nakiragala ku ofisi zaffe weekali, Essekanyonyi ayo ewa Sserule weekali, ewa Saka, ewa African Boy. Mukettanire buli dduuka gwe bw'otuuka ali Mityana mwenna, bw'otuuka mugambe mpaka Nzeera Coffee. Tujja kuba tubaweereza, nammwe be tuguze ettaka tubaagala nnyo, ne be tubanja bannaye ku ttaka mutusasule, tusobole okukola emirimu. So tweyanziza mwe bali tufollowinga. Kaawa tetunnamuseera mwanyi zaffe eza wano. Kaawa ono wa 15,000. Tuba ne package ez'enjawulo. Tusobola okukola, tulina kaawa ow'emitwalo 2, tulina kaawa ow'emitwalo 4, tulina kaawa naye nga tutandikira ku 25,000. Ennamba yange y'essimu nga weetaaze kaawa, nga weetaaze ettaka, ojja kunkubira ku nnamba y'essimu 075 7 49 49 39 oba 0779 9 56. Ojja kuba osobola ofuna empeereza esingawo. Nkubira nga oli ku bizinesi ya kugula ttaka oba kibanja mpola oba kiki oyagala kulima, oyagala kunduza bitooke, oyagala kulima mwanyi nnungi, nkubirako eyo ensonga tujogereko. Kakaawa okakola delivery oli abakeetaaze. Kaawa tumukola delivery okusinziira w'oli. Tujja kujja tusuubuza amaduuka ag'enjawulo, kaawa ojja kuba omugyawo. Kubanga oyinza okubeera oli Mukono ng'ate wendyetaaze kaawa wa 15,000, kati so tugenda kujja e Mukono, tugenda kujja e Masaka. Tujja kuba kaawa eno ojja kuba osobola omufuna buli w'oli. Essebo. Olina ekitalekeka kakaawa? Kaawa ekitalekeka, nze abategeeza kakaawa kano natuula ndi Ssaalongo mulamba. Kalimu ekyama. Kalimu ekyama. Sagala kwogera bingi nnyo, naye kalimu ekyama. Mwe abakyala mugulire babba mwe kaawa, mujja kunnyumiza. Ogambye bakayita batya? Tukayita Nzeera Coffee. Yes, sir.